Green Daddy. Manje? Ogamba ote? Ndi fiti. Akabuliriro. Ndi badde nfumba bimanyi tuddayo mu kiwungu netufumbamu. Twalabe waleesa akayimba akapya. Dr. Jose Chameleon yasazeewo ante legendary big up respect Dr. Jose Chameleon. Nampa tune bayita bampa ku bampa era efuluma ndowooza nkya era tugenda vano ku jahazi tugende tujaganye kubanga Chameleon yatadde Green Daddy yantadde yampadde bawaatiro kubuuka. Kugwe naye ani yanoonya munno okola kolabo eyo? Ekyenjawulo kolabo eno ne Chameleon nti Chameleon nasooka ne tujja nga tu manager wange yafuuka mukwano gwe ntandika okusinkananga awutu nga babeera banyumya nange nentuuka nenfuuka mukwano gwe bwetyo nekyapeninga tewaliwo nti bakyaliwo nti kunoonya nnyo muntu ndowooza Chameleon yanjagala bwagazinga omuntu. Temulimu kwesiba ku muntu? Temulimu byakwesiba ku muntu. Omanyi brand nga Chameleon okitegeera kiba kizibu okwabanja balota okukola n'ennyimba ndivinga kiroto kya Diamond Platinum kuba Diamond Platinum alota kukola limba na Chameleon nze nduyina ne video njiina kyeza I'm living Diamond Platinum's dream. Abayimbi abamu abajja bava ne bacomplaining nti bakola collabos nabo abayimbi abanene tebabayambako zi promotinga. Ekyenjawulo kweno collabo okuva ku audio Chameleon buli kimu abadde part of buli kimu abadde ateekamu omukono gw'amaanyi nti ne video coming soon yasoose giyita ku Instagram ye era ne video egenda fulumira ku channel ye nti yasazeewo nangamba Green Daddy ngenda kukuta omanyi kyayita okuta omuntu ngenda kukuta ogende weeyagale. Alina gwe yakola naye oluyimba n'agamba mbu buli kimu ye yakisasula n'engoye ze yakoleramu video ate n'agaana ogiyita gwe wataddemu ku ssente. Of course kati gwosuubira Chameleon ogula engoye ng'agenda kujja kubeera mu video yo nga igwe Green Daddy oba olina kyejo bwejo Chameleon oba olina mulabirira gwoli legendary yabikolerera dde emyaka 25 waba akuyambi n'agamba nti ngenda kuwa oluyimba oba olina okusitawo embeera nawe eraga nti you are worth it okukola naye otegeera kati yaba alina kyejo abagamba mbu busobola nakola ne Chameleon sobola n'atakola ate kiba kyejo naye nze nga nze kuba nange ndi brand nga nze amanyi kyekitegeeza oba olina okukola byonna byonna byetaagisa okulaba nti ekintu kyapeninga. Wabudde n'okola posti n'ogamba nti manager omu abadde ayagala kwonoona show ya munne kituufu wabijjeewa? Manyi waliwo abantu abamu abeefuula bakatonda ba industry eno buli kivulu ky'omuyimbi babeera nga baagala babeere nti balabike mu kifaananyi nti bayambyeko omuyimbi oyo naye ng'ebigendererwa byabwe emabega biba byakusabotaaginga okitegedde ngaffe abamanyi abantu abo enkola yaabwe ey'emirimu abakolako nabo bajja balaga kirala wano ebigendererwa emabega birala. Kati nabadde ku TV emu Nina Rose n'agamba manager we Salama yabadde ayagala sabotaginga show ya Jasmine so nengenda nenkola post eyo naye nagikoze olw'ensonga nti manager we Salama gwe badde boogerako nalowoozezza nengamba oba mumutegedde nengamba simutegedde nembuuza abantu mumutegedde post gye nakoze ti manager we Salama badde ayagala sabotaginga show ya Jasmine mumutegedde manager we Salama wa Salama eriko bamanager bangi naye gwe nalowoozezza nengamba yinza okuba nalowoozezza bubi nga si yeye nembuuza abantu bambulire wabwe bamutegedde manager we Salama naye lwaki mukola ebintu ebyo bantu
abaana bato balina chance ocorrectinga bingi. They can do this because jane yabwe etandise. Fena twatandika tuli bato jane yabwe etandise kyenizo bagamba. Akukana kati katono nnyo my friend. Shami manja ge manya gange abasinga bampita Zubeida byantalo. Ndi mchala muzadde, ndi mchala mufombo, ndi mchala mukozi, ndi munnamawulire professionally, ndi munnakatemba by talent. Ekyo bufumbawo wenyini emabega ko twavayo ng'obufumbo bukubiddwamu ebituli Ababikubamu bamala ne babisabika. Nze ndi less concerned n'ebintu by'abantu beboogera ekirala neewozaako weya necessary kizinga kiba kyetaagisiza bwe kiba tekyetaagisiza tojja kunsanga ng'ate neewozaako. Abakyala mwenna abali mu healing process abafightinga depression muli bakyala b'amaanyi. Abakyala mwenna abakkiriza nti self love first nga sinayagala muntu yenna kikutaasako obutagenda mu depression ne bw'oba ogibadde mu depression naye kasita omusooka n'okkiriza nti nina okusooka ne neeyagala naawe oli mukyala w'amaanyi. Happy Women's Day. Nze ng'omuntu nyimiririrawo abakyala because abakyala bali fragile balinga baana bato ate community ne culture byajja nga binyigiriza omukyala so omukyala nga tayina nnyo ddembe lyakwogera. Kati ffe we tumaze okubitegeera ne tusalawo tujje tusobole okwogerera abo batasobola kweyogerera. Tutuuse mu mulembe gw'omwenkanonkano nga hard labor tumukolera ddala abakyala bakola hard labor ne bw'oli wasa omusajja alisigala musajja. Mu butonde omukyala yatondebwa nga kimuli bakifukirira bufukirizi. Mu butonde omukyala ali fragile ne bw'ayagala atya okufuuka omusajja talifuuka. Ne bano boolaba abo abeekyusa n'akola biki abeera omusajja talibeera. Mukama yakikola ng'omukyala mukyala n'omusajja nga musajja. Bingi nnyo abasajja bye bakola bitutasobola nga tolifuuka musajja. Era ne bw'oba olina ssente mmeka ssente y'omusajja ewooma. Teri mukyala atayagala kuwulira ng'abaana be basasuliddwa fees, ennyumba nsasule, bamuzimbidde amaka, bamwanjudde. Ne mu buwangwa ne mu ddiini towulirangayo nti nno ne babanga omukazi yataddemu ssente mu kwanjulwa oba mu mbaga era ojja kuwulira nga bagamba omusajja bawaagundi. Tuyina embeera mu society nti abaami ab'enjawulo akuwasa akusanze gwe Shamimu okola mawulire ansanze nze Shirat nkola mawulire nangamba ebyo biveeko njagala otuule waka. Abasajja bangi kati abasinga bagenze bategeera era katuyinawo abasajja ku 10 tuyinawo like tufunyewo 10% ey'abasajja bakimanyi nti omukyala abeera beba abasajja era buli mwezi basasula bakyala baabwe nti wamanya nti Shamimu mawulire yali afunayo $2 million buli mwezi azimpa eka nangamba kwegayidde tuula eka. However ne bw'aba azimpa nja kukolera ewaka neme kubeera idle. Era n'ekirala ku side ya fashion
tukiraba nga kibeera kitya omukyala abakyala abasinga bwe tuyita ba tomboy ye nga yagalidde ddala afaanana omusajja gwe fashion eyo gwe ng'omuntu oba omukyala ogisanga otya? I find it weird to me, but simanyi abalala abakikola bo bawulira batya. Tuli mu mulembe gw'okugamba buli muntu akola ekimunyumira, akola ekimusanyusa nzibwa, ayambala bw'atyo nga tavodde Mukama Katonda, nga tayagadde kujjawo obutonde nga bwe buli. Simulinaako buzibu. Abavubuka banjagala okufa obufi, nange mbaagala nnyo. Lwaki olowooza bakwagala? Ndi komoni, bonna sina buzibu. Bwe mbeera mu bakadde bannange sina buzibu. Bo nditi egamba mbagwamu wonna ngwawo. Yes, sibajajinga, sibasalira musango, sina gundi wonna ngwawo. Mu bakadde ngwayo, mu bavubuka ngwayo, ndi awo. Ndi toyina nawe sikuba butalina nti wendi, naye wonna njyawo. Mbategeera neno, mbategeera yonna ntegeerayo. Mabegakawo tulina amawulire ag'ennaku ge twalaba gatambula ku social media. Mwana wange yafa kituufu, saagala nagaddamu, naye omwana yafa. Katonda bw'atyo bwe yagera, ate naakola ki? Agihuna. Yali wakumeka ono, yasooka yalina emyaka emeka? Ye mukulu. Ng'era bwe sibagamba myaka gyange n'egy'omwana wange sijja gibagamba. Naye namuzaala ndi muto nnyo, ndi mu myaka 14 emuzaala. Naye Katonda bw'atyo bwe yageze, saagala kunziza munnako. Batugamba yafiira mu lutalo lw'abamaama. Tereevu bwekyali bangi bakifiiramu, naye wange bwe yagendera sina kyakola. Katonda bw'atyo bwe yagera. Abayimbi bakubeererawo mu kaseera k'okunyolwa munaye. Abayimbi bajja. Waaliwo ono omulala mu kiseera kye kimu kati, naye era bwe baamaliriza bajja ne bankyalira kinoomu, ne bajja ne bankyalira, ne bakumya, ne bampa amabugo. Abayimbi bonna abajja okuŋŋumya ne tunyumya ne ŋŋuma, bonna mbeebaza. Beebale nnyo, beebalire ddala, bampa ebbanja. Allah bampeera obuwangazi n'omukisa. Naddala bafaani bange abazze bangoberera okuviira ddala mu 1991. I salute you. Allah bampangaalize paka.